Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka owookusatu ne minisita omubeezi ow'ebyobulimi retired Major Frederick Wino kyakulaga beewozezzaako ku nsonga z'amabaati g'e Karamoja. Bano bakkiriza okufuna amabaati gano okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita kyokka nga bagamba nti tebaagaba bubbi nga we byogerwa nga abaagabawa be balina okuvunaanyizibwa ku nsonga eno. Nga bannayuganda bakyewunaganya ku ngeri abakungu ba gavumenti gye beegabanya amabaati agaalina okuweebwa abantu b'e Karamoja ng'oggyeko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'e Karamoja Grace Kitutu, omumyuka asooka owa Ssaabaminisita Rebecca Kadaga, omumyuka owookusatu owa Ssaabaminisita Isanga Nakadama ne minisita omubeezi w'ebyobulimi Bwino Kyakulaga nabo baalabikira ku lukalala lw'abaagabana ku mabaati gano. Ensonga z'amabaati zaatabula ababaka okuva mu kitundu ky'e Karamoja ne bazitwala mu palamenti ekyawaliza sipiika Anet Amongo okulagira akakiiko akakola ku nsonga za pulezidenti okutandika okunoonyereza ku nsonga eno nga bakulembeddwamu Kadaga, baminisita okuli Nakadama ne Kyakulaga beewozezzaako nga basinziira ku Radio mu Jjinja. Kadaga ategeeza nti kituufu amabaati agatwala wabula n'agawa abali mu bwetaavu okuli eddwaliro n'amasomero e Kamuli. Nawadde ofisi ya Prime Minister bana ndikwetaaga amabaati olw'essomero n'erwaliro lino. Bana nomba ndi awo abantu nga bakati bakomenti amabaati gasaba gatuuse. So tumaye omuntu akole ki? Aganone. Kola gale mu store wandala. Anoza atali mu store. So kumana nti Gano bampayiro ya bunyoro. Lero livire ku obutemwa bwa Northern Uganda. Nse kisobola. Kubanga the office ndala eyo nekola ku relief. Nse ndi ku relief. Nakadama yagambye nti bali mu ofiisi egaba amabaati kale nga tayinza kugabba. Nifo tugaba. Twagabira buli alina kabenje. Ndozo baketa kabenje. Kyakulaga naye agamba amabaati agafuna mu bulambulukufu n'agawa amasomero, ekkanisa n'abantu ba bulijjo abaakusibwa Kibuyaga. Tyambe na store ate tyajaayo nintegeera nti emungere kwementole oba ere obeere tyalinayo naganguyikiza okubanza ekizibu kyali kyanti amayira mu kifuba dagatwala ena suuti okuba Ssaabadikoni gali esomero erya primary neri asinga okosebwa ate akosebwa ira 2013 bamaze ibanga abaana basomera mu miti. Kadaga ne banne bategeeza nti waliwo abalwanyisa nga bakozesa amawulire ku nsonga eno. Oyinza obutakiikiriza nti eri abatamu sente ensonga esigale mu mawulire bogera Kadaga yeba amabaati okoba totimu ayitwakulunotugemi Rebecca Kadaga 500 sheets real. Bogedde ne ku nteekateeka ya gavumenti eya Parish Development Model gye bagamba nti tennatambula bulungi mu Busoga. Kyova obona ndiko bantu bafuna obukaira 25 abantu bakali kufuna. Yes. So kwota esooka tibaweza sente. Benyamidde olwabe bayisa abagezigezi abakola ebibiina eby'empewo nga n'abantu ba bulijjo tebannasomesebwa bulungi. Beerondamu awo nga bwebabanagaine ntoni mukwano gwange olero bakanti ono naakulira kino onaakulira kino onaakulira kino. Bwe bati basabye afunye ku ssente z'emiruka okuzikozesa obulungi. Mufeeyo eno okulondola ssente dino mubanayimwe kubadde banayiza nde bujja okufuna. Ivan Lubega yakusakidde gule ino.